kitalo basi ndala egudde tusonga ne sipapa bamutabukidde mbanisa ku Fali TV ugina kusaba subscribing waliwo basi ndala egudde ngenda kubanku wa details masa omunayi basi naku zino zigwa kumu nazo sitabudde mu gwanga zigwa kumu ku bubenje ngenda kubanku wa details masa ngenda kusaba subscribing nokusaba osigala ngwagira automatic entertainment bagita Fali TV UG tandisite company ya basi ya Link company ya basi ya Link munayi abantu balance okwemulugunya mu bitundu bye Mubende jukira basi za Link zibadde siro kujja n'abasabazi ne bagulako ebyokulya abantu abe kalakasa be bantu abatunda ebyokulya abaguza abasabaze ababeera mu zibasi bebe mulugunyiza ku kati esaza tebakyakola kuba basi za Link zawumuzibwamu government yaziwumuzaamu tezikyakola ebiseera bino olw'ensonga nti zibadde zikola nnyo bubenje bangi ebiseera bazisuspendinzeemuko akabanga katone baba embere ne kusizanya abantu be Mubende kuba tebakyakola kasenti naddala abantu abatunda ebyokulya bambi ebyokupa kubo abatunda gonja abatunda obunyama abatunda enkoko enjoke tebakyakola kasente olw'ensonga nti basi za Link zibadde singa okubawagira mumbadde musinga okubeera abantu abadde bagula ebyokulya ebyo wali mbitundu bye Mubende bambi bemulugunyiza abasabi ba gavumenti ebeeko kyekola tisiko basi zino zireme kulwawo nga zisuspended banguwe okwasaganya embeera ziddemu zikole kuba zibadde zibawa akasente kati bakyakola akasente wadde n'akamu olw'ensonga nti basi tezikyakola eza Link tezikyakola zawumuzibwamu olw'obubenyi ne bo kibanyize nnyo ebbanga eritali ebbanga tono nyine kibanyize nnyo oyinza ogamba zimaze mwezi mulamba bagambye basaba gavumenti ereme kuweza mwezi mulamba nga tezeemu kuleka basi za Link kola ki kuddamu kukola biri wali side za wali Mubende Fali TV ugina kusaba subscribing ate osigale nga auto-following ngenzeke wa sipapa mugagga w'omu Uganda sipapa yafunye ekibbe ekipya yafunye ekyana ekipya ne abaana bamutabukira wali ku Facebook ne bagamba nti ono gwe yafunye baba gwe yafunye akola mu diary mbunganda talina na wasikiriza wadde nawamu abaana bamutabukira ne bagamba baba sipapa oyo gwe walonze motoka nkadde abasinga bamuvumye mbw alinga Amanda abamuvumye mbw alinga ng'eyisiga oyiro kwegamba abaana bamutabukidde ne bagamba sipapa toddangamu okupostinga ebifaananyi bibi ekisungu tulaga ebikazi bye ebibi abasinga bagambye sipapa mbu yakona kwegamba abaana ba ku Facebook nga obamanyi ba social media indoors bo tebakulinda bakutabukira bakuvuma mu nvuma yonna bali abaana bavuma bagambye sipapa taddangamu okubalaga abakyala be bano abatalina pulaani ejukira sipapa yalina mukyala gwe wali bayita Serena Bata bano baayawukana era bafunamu obutakkaanya buli omu nalangira munne kugamba buli omu abantu baatabulwa niyaviirako obuzibu kubanga baawukana kuba buli omu yali alumiriza munne nti yabadde omubi nti ate ono yabadde omubi kati sipapa yazemu n'afuna ekyebbe ekipya era apostinze wali ku Facebook ng'alaga ekyebbe ekyo kyeyafunye n'ekitabudde ba social media ne bamugamba taddamu okubalaga ebikazi bye ebibi bavumye mukazi wa sipapa ne bagamba baba oyo gwe walonze alinga akola mu manda abasinga bagambye nti beesaana kuba bonna bagwago bafu abasinga omukyala bamuyise na mulambo kwegamba bano ku social media nga bamanyi bo bakuvuma mu nvuma yonna bo toyinza kubagaana kuvuma oli kyayagala kyateekayo oba kuwemudde oba akoze eki ng'ogenderaawo sipapa bwate bamutabukidde bya sipapa bamutabukidde wali ku Facebook lwakupostingayo omukyala oyo gwe yafunye omupya gwe yazizza mu kifo kyani kya Serena Bata Fali TV ugi ngenda kusaba mbi subscribing nga tuba ne updates ezina value bagita Fali TV ugi subscribe ujja kuba tosubwa video zaffe zonna ngenzeko ku basi ndala egudde era nga enegudde mu bitundu by'e Kabale era nga basi eno si ya company ya Link eno basi ya company gye bayita Baksan nayo company ya basi era nga eno ebadde esaabaza abantu okubajja embalala kubazzawa Kabale wabula eno eremedde omugoba wayo negula ennume y'ekigo nga bw'olengera awo nedigula ennume y'ekigo wabula poliisi ekakasiza nti temuli muntu yenna akosebwa mu baasi eyo temulimu akosebwa newankubadde egudde naye Katonda bambi ayambi kwegamba Katonda ye aba biseera ebisinga Katonda nga baasi egudde newebeera esisense businga abantu si baakufa Katonda nga asazeewo era bambi bw'atyo
bwetyo basi bwegudde naye basi naku zino zigwa nnyo wano mu Uganda oba kiki oba kizibu kiri kuki tetukitegeera naffe. Naye eno si ya Link, eno ya kampuni gye bayita Baxter, nayo eringa nga kampuni ya Link era nayo kampuni yaki ya basi. Tubadde wali saidi za wali Kabaale ebadde eva Mbalala ng'eddawa Kabaale ng'etwala ki etwala abasaabaze akabenje katwe kabaddewo naye nga temuli muno omwalumizibwa era omukulu wa poliisi saidizi mubendebendo lye Kabaale gubayita Lemeka Joshua ategeeza nti akabenje newankubadde kaguddewo temuli muntu yenna yakosebwa wadde n'omu temuli mwadde n'omu yakosebwa era bonna babajjemu nga bali bulungi ne wabaddewo olutalo mu kubajjamu kuba bbaasi ennenge gye yaguddemu kugamba wabaddewo obuzibu mu kuggyamu abantu mu bbaasi munda era basoose kuleeta ka breakdown ne kagisikayo ne baleka babajjamu. Fadi TV subscribe tumetinga mu video eddako mweraba.